abakutya era tukwebaza kubanga buli lulyo tewali bibi byokka bye tulina kusabirako kisonyiwo naye ate bulijjo wabeerawo n'emikisa gye tulina okwebaza tukwebaza mukama n'olwekyo tukwebaza olw'omusaayi gwaffe kubanga olw'okwagala kwabwe n'obwegendereza baasobola okututuusaako eddembe okwagala n'obusobozi bw'okumanya omwana we Yesu Kristo tukwebaza mukama naye ayi kusaffe okufaananako n'omulanzi Daniel tuzze mu maaso go olwaleero olw'ebibi by'ab'enju yaffe bonna eby'abantu b'omusaayi gwaffe gwe watuteekamu gye watuwa ng'ekirabo enneema ze ziyite mu bo zituuke eno gye tuli naye nno ayi kitaffe twenenyeza olw'okubanga abazadde baffe n'abalongo bajjajjaffe naffe ffennyini oluusi twabuzaabuzibwa omulabe sitaani bwekityo ne tuziiza emikisa gyo okututuukako ne twereetera olumbe mu kufaayo ne mu butafaayo mu kumanya ne mu butamanya mu bugenderevu ne mu butali bugenderevu kaakano kyetuva tukwantulira ebizibu ebyo bye tulaba mu lulyo lwaffe naddala obuzibu n'ebira byonna bino byalina byalaba biswaza noli naye Muganda mu bantu baffe essala yaffe tukkirize abaana okubalabira ku yayimira mu maaso g'obwomu naye Muganda asembayo eri naffe tusonyiwe twayonona akwatira tukulabidde mukama waffe Yesu Kristo watuwa okutuuka olira mukama waffe Yesu Kristo tugaana sitaani yenna eyeyamba endagaano bajjajjaffe kubanga kulumba otandise nezaffe zonna tetukoze n'oyingira mu lulyo lwaffe mu kika kyaffe okutuusaokubonaabona atiize ekyo ekika kyange nawe gwesobola sebonja endagaano ezo tuzimenyawo tulina obuyinza okukikola olw'okuba twabatizibwa twazaalibwa ogwokubiri ne Yesu n'atuwa amaanyi ag'erinnya lye ate era akaseera ke kamu kati tuli wano olaba omusaayi gwaffe gwonna mu ngeri eyo ne sitaani otaddemu olina okutumbula tukwakuleeta tukugoge tumenyewo endagaano ezo zonna era tuagenda wansi w'omusaalaba gwa Yesu basibewo bitaddaala tugobe mu musaayi gwaffe tugobe mu ggwanga lyaffe genda n'ebi byonna Kristo yakuwangula tukusabako Katonda omuyinza wa buli kantu ekyagwawo obonye obulumi bwonna n'ebikolimo obutujjeko ebiva mu bakadde b'omusaayi gwaffe agayita agaliwo agabajja ayi Mukama okusaasirako olina okwegayiira kwaffe tusaba osonyiwa abo bonna ab'emirembe giyise omusaayi gwaffe abaayonoona nga balumya abalala mu kulembera mu busungu okusonyiwa ekirumya media menya amaanyi ziri 10 n'okusoba mu milioni ziri mu 12 zaaleeteddwa era mwe baziize omutaka omudaziikibwa aterekebwa ate n'ekiralo baziika Daniel Bossa Tranza oba Lwomwa baataddeko omulala so ekigenda mu maaso kyekyo nga omulaba embugoza gali mu kofini bagimugjeemu
zino 10 muzezi naye kati balaze ezakoze ani aganye kopi waliwo kubanga nsidenga bwekyandiko bwetofaayo bwefunyamufunya bwetumamusitula era tukutendereza kubanga mu Kristo tuteeka okuteebwa okusaba mu Kristo olw'amaanyi ga Mwoyo we otubippulire engeri z'empisa n'emize ezitukusanyusa tukkiriza amaaso g'okitaffe embeera zonna ez'ekibi zetumanyi nezetwetusikisiza eziri mu bulamu bwaffe n'ezaali mu bajjajjaffe tukwetondera olw'oluyingiza olubi n'okusindikiriza emize ebyefuze omusaayi gwaffe tukusaba osonyiwa omwoleredde ddaffe olw'ebibi bino byonna mu nnya lya Yesu n'ebyomusaayi gwe tusumululwe emirembe gyonna kitaffe tumula emyoyo gyaffe ogiggyemu buli kibi ogijjuzeemu twetwalira Yesu Kristo ng'omusika waffe era tukwebaza kitaffe olw'ekirabo ky'omwana wo eky'ettendo tukutendereza Yesu Kristo kubanga ezza erondera okutulaga bwatwagala kitaffe ali mu ggulu ebyakabakabulugye byeyagala bikolebwe mu nsi gamukolebwa waggulu n'emirembe yaffe yamunaku tusonyiwa okwagala kwaffe banaffe bwe tusiima abatukola bubi tetutwala mu kutondebwa naye tulokolebwa bubi. Twajja okuweereza kanaffe waffe tukwegaleza amaanyi n'abali mu nteeko yaffe y'abendiga waffe tukwegaleza amaanyi mukitatema obukozi bulungi mukyogera emyaka gyako nebabendiga mwangalanyereevu I want to say, one, two. Jiwanike kwa microphone yenu. 1 2 1 2 1 2. Awali kuenda
ekyalo kikuwaali era ngategetekeko kuyimba okuva eri obusumba profesa Simoni Kayiwa ebikulemberamu enteekateeka z'okuziika n'okusobozesa efamalize ssentebe w'ekyalo kino bansabajje okusobokamu ebyokusaasira ebyali ekika kino ekyendiga ssentebe w'ekyalo